Munvumye ne mumpemula temulina kye mutanvumye. Bwe njogera bwe nti benjogerako mwemanyi. Ekyamazima okuvuma nkumanyi, okuwemula nkumanyi kuba mumpemudde n'okumpemula. Okuwemula nkumanyi, okujerega nkumanyi, okuleekaana nkumanyi. Ebivumo byonna bye munvumye nze mmanyi n'okuyitawo. Naye byonna mubinkozeeko ne munkolera live, ne munvuma, ne munjerega, ne muvuma famire yange, ne muvuma kampuni yange. Ne munvuma ku lwa kampuni. Bannange ebigambo mbirabye, video nzirabye, bu video mbulabye. Byonna bintuuseeko. Naye mbadde sinnabababuzaako. Salaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. This is Koja. Nze ndi wano olwaleero. Abavuddeyo ne badifendinga Kojja Mpaata mbeebaza nnyo. Mu mbeera ebaddewo ekyaliwo egenze eggwamu amaanyi. Ekyamazima nsobola okugamba nti omuntu akola live tuddeko twevume. Wano mu Uganda tewali asobola kumpangula. Obuzibu bwe mulina nti okuvuma kwammwe kwakuwemula. Naye ate nakwo kuba nze ndi muzannyi wa firimu za Bina-Uganda, ndi muwandiisi, nzitendeka, nzizannya, okitegedde ate ne nziteekamu ne ssente. Wenjogera ebintu bye nnina ebyo nti nzannya, mpandika, nzitendeka, nziteekamu essente ne nzizannya, omuntu akimanyi abaga nti akakasajja mukaveeko. Awo ekiti mwendi byonna bye mukoze nsobola n'okukola n'okuyitawo. Obuzibu firimu zange abamu bagenze bazirabako mpola ne bagamba So omuntu okusirika taba musiru. Omuyimbi omu yayimba nti okuyomba n'oyo atakuddamu owunzikoopo ye. Akayimba ako mujja kukongerako oba mujja commentinga awo omuyimbi. Ekyamazima Uganda nsi yange era njagala nnyo. Wendi wano sisobola kufuuka nti ng'ovudde ku bino simanyi bampadde obutuuze era owulira nti oba muwadde obutuuze naye omuntu oyo nti yazaalibwa mu nsi eyo. Uganda nsi nnungi, ntambuddeko, okitegedde, ntambuddeko. Ensi Uganda eri friendly, ensi Uganda erina emikwano, ensi Uganda weather nnungi, ensi Uganda eyaniriza, weewaawo mulimu empulunguse. Video eno lwaki nvuddeyo ngikole? Munvumidde ndowooza kati tuwezezza omwezi mulamba, myezi ebiri oba girabika myezi ebiri tugenda mu Gwakusatu. Naye sibaddamu wabula buli kye mukola balikodinga screen ne bampeereza, ne bafuna bu audio gye muyombera ne babumpeereza, ne live ze mukola ne bazirikodinga ne bazimpeereza. Ekyo ekisinga okunnuma abakola ebyo abasinga basisita bange abali ku byeyo ne baganda bange abali ku byeyo. Ekyeyo nakiriko nkimanyi. Abamu ku mmwe ne mubuukira bye mutamanyi nga mwagala likes, views ne comments, which is okay ku side yammwe, naye tokola ebyo ng'ate ovvoola, ovuma, ojerega, ne gw'ojerega tomumanyi ng'ovudde nti Kojja Mpaata ndi wano. Obaga nti mwogereko nti akola ne kampuni gundi n'okomaawo, noddeyo n'onyumiza n'abantu mb'oyo gayi mumanyi nnyo from A to Z. What are you? Wakulira waggwe. Musi Uganda tulina empisa. Nze nkoze byenkoze sirina gwe nali nvumye. Okulwanako nalwanako naye maze emyaka egisoba mu 2.
oba mu 10 nanga sirwana naye emikono gigino njirina bino bikonde oshagedde bino bikonde olaba bwenkasuka jabu 1 bwenkasuka jabu kitegeza nti nsobola okukuba naye amaanyi tegalya ebigambo tebigula mata singa amaanyi galya singa embazi yeewaata singa amaanyi galya singa loole ekisumuluzo kyayo mukisitula abantu 6 mutwale mu startinge okitegeera naye ebigambo singa birimu ebyobugaga nga abantu babifunamu mulina ba TikTok bammwe abali kuno abalinga radio lulereetu abavuma abakazi bakulu basajja bakulu n'omusanga nga abamu batuludde n'okuttulula okitegeera abamu bakuze balina n'abazzukulu naye okyenyize mu bigambo by'okuwemula okitegeera kuba bikuwa likes bikuwa views awo sigenda kutuukawo abantu abalina akawunti ezikuze basically ku TikTok abasinga abamu bazifuna mu kuwemula kwekola busolosolo kuta vidiyo kuta bitundu byabwe byakyama waliwo n'ebitundu ebyekyama nga tebinyuma kulabako ebitundu nga okitegedde nga byonna biri awo byafuyotooka okitegedde biringa ennyama egaze okitegedde biringa obuloowo omuwembe oba amalwa nga gamazeewo ennaku naye n'otakuba oyagala views oyagala likes oyagala comment banaye tubeereko n'empisa wano sijja gamba ddiini kuba eddiini likusanga wateekebwateekebwa okitegeera mu ddiini nze ndi musajja muisiraamu naye baganda bange ab'amadiini amalala era tunyumya nabo tukola nabo bizinensi ng'ovudde ku biwayo ebimu ebigamba abo bakafiiri n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo mwasomerawo eddiini mmwe era nammwe muddeyo ne mugamba muli ku nkola ya mubaka temulimba nsi omubaka takola ng'ebyo bya kigwagwa okitegeera so ndi kuba banvumye waliwo abuuza nti kojja mpaata n'abalala bamanyi amannya gange genkoleramu emirimu manyi nina emirimu mingi ate buli mulimo gwendimu gulina erinnya kati wano ndi mukwogeranga kojja mpaata wabula waliwo abajja okulaba vidiyo eno balabe nti oyo si gundi yes naago mannya gange gonna era sigeegaanangako so abantu bangi bavuddeyo ne banwanirira ne balwanira ne kampani gyenkolera kampuni nnungi eyinza okuba erina obumulumulu era nga kyo kituufu erina obumulumulu bwayo era nga naawe era nga ne kampuni endala era nga nange bwe nnina obumulumulu kuba nze siri malayika naawe toli malayika tusobya either mu butanwa nga tumanyi oba nga tetumanyi so saawa zino omuntu olumubanja sente nga zimulemye ngadda ku TikTok omuntu olumunenyako akantu ngadda ku TikTok omukazi oba yakyankalanye nabbaawe ngadda ku TikTok omukazi oba ku mulimu abadde akola ate ensobi tazoogera okitegedde awo wenjagalira abaganda ebintu byonna abaganda babiteekako engero ng'era zirina amakulu abamu muzoogera bwogezi okitegedde nti amaanyi tegalya singa embazi yeewaata olwo olugero lulimu ekinyusi okitegedde n'ezikookolima okitegedde kati engero kasajja kampi musajja muno kyakusinza engero we ziri nnyingi zirina amakulu muzoogera bwogezi naye temumanyi butya bwe ziggwayo so siri malayika nsobyanga omuntu either nsobyanga ntegedde ndi mutegeevu
oba n'ensobya mu butali bugenderevu. Era kye kimu naawe byokola byenkola byokola. Naye nze enjawulo nninamu enjawulo mu bantu mu Bannayuganda. Meetings abantu bangi gye ntambuliddeko ne wano wennyini eka. Eggwanga lyange abantu abakozeeko nange nga baali bakozeeko n'eggwanga lyange. Abamu bagamba n'obagamba nti munnaye ndi wa ggwanga bwe liri ne bagamba totulimba. Enkola gy'okolamu ebintu ne gy'okwatamu ebintu. Eggwanga ly'ogambye terikola bwe lityo. Gwe oli wa njawulo nnyo. Okitegeera? So, abantu simanyi kakati sente simanyi esente wobanga wawaayo tonnaba kutambula katugeze we wawa sente office nzigule oba nsibe ekyamazima office nzigule era nga bwe wajja n'osasula bye wasasula era wobanga obiremereddwa obanga olina ofunyemu okutataaganyizibwa gendayo era obagambe nti bannaye nfunyemu okutataaganyizibwa mumpa akasente. Ate kampuni gye nkolera sigenda gyatuukiriza wano linnya naye abagimanyi mujja gitegeera. Wobanga obadde mu process ey'okuprocesinga ebintu ebyokugenda ebweru kuba yenvumize nnyo naddala okulwa abantu abaluddewo okutambula byonna ngenda kubyogerako. Vidiyo eno ngenda kukolamu mpanvu mujja temamu nze ngenda giteekayo ku channel yange eya Kojja Mpata Live YouTube channel then ne Kojja Mpata Live TikTok. Nziguddewo akawunti zonna nga muziyingiramu ne muzihakinga bakantwalako akawunti 4 naye sigenda kussa mukono nga bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. Ezo zonna ngero z'Abaganda. Omanyi Oluganda lulimi lugagga weewaawo n'ennimi endala ngagga naye Oluganda lugazi lwagazibwa era abantu abalufunza kiringa ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu ngazi naye waliwo abagifunza baagala ebeere nga bwe balowooza nedda. Okitegeera? Nze neewuunya n'okwewuunya naye mbadde nkyabagamba nti wennyini wali we wasasula essente ddayo kuba kampuni gye mbagambye gye nkolera esasula. Wobanga otusemu okutataaganyizibwa sente zo ojja n'ojjuza form bagiyita refund form ne bakuwa ennaku 21 era ennaku ezo kasita zituuka ng'ojja okima akasente ko. Lwaki baakikola bwe batyo? Kuba bakima ssente n'ebizibu ebirala ebigenda ebitwala essente biba bingi so kati ennaku ezo bakupologulamingira okumanya nga kampuni nnungi okuggyako abawumba tuutu abatategeera oba bagwagwa oba bali hopeless be boogera bye batamanyi. Omuntu nga ayogera bwogezi bali mutundu awo kuba owulira bye twogera osheki totuukanga nawo yogera banna jangu ku office. Naye TikTok abamu egenda ekyabaleetera obuzibu bunene nze siyomba naye mbagambye nti okwasama nkumanye mugende mujja kunoonyaako mujja kundaba wano tukipinga privacy ne tukipinga respect ne tukipinga law and order naye tutuuka naffe ne tuvaako oba waliwo vidiyo zaffe eziri emabega eyo nga twavaako ko ne bagamba oye gundi kati n'olaba omuntu nga TikTok emuwadde mileage n'abeera mu waggulu eyo n'avuma n'ajerega n'awemula n'ata ne vidiyo ez'obuseegu. Onoonya ki? Ofa ki n'ensi? Oyinza okuba leero tolina baana naye ng'ogenda bafuna. Oyinza okuba leero tolina bazzukulu naye ng'ekyogenda bafuna. Oyinza okuba leero tonnabakula mu myaka manyi bayeeza nnyo nze ndi muto lwasi seyagalira mu myaka emito. Waggulu w'ekyo eriyo kibukulu. Weerabidde nti vidiyo zino ziterekebwa social media ezitereka tomanyi nti akaseera katuuka ng'okoze ebyambyone okoze ebintu ebitasaana ne baza vidiyo zo ne zifuuka ensonga. So ddayo ojjuze gye bayita refund form essente zo bazikuwa
Okitegedde kampuni eyo ne bwoba kuba tulina abaana abagendedde e Bulaaya nga bamu oluusi waliwoko ebyalwamuko n'agenda n'atambulira ewalala nga tatubuulidde naye n'atugamba ng'ali eri. Okitegeera? Ne bamuweereza ssente. Oba ninamu audio zange wano mbapuleyingire namuuko. Okitegeera? Ng'abantu beebaza nga yagenda dde ebweru. Naye gw'omanyi okubeera nga toli mu Uganda esente n'otuwa akawunti oba mobile money ne tukuteerako senti zo ng'omaze omwezi mulamba wagenda ebweru. Omanyi kye kitegeeza? Zino zonna video zinvuma zino. Okitegeera? Ezo zonna video eziri awo. Ezo zonna zinvuma ne zivuma ne kampuni. Ezo zonna video eziri awo. Zonna zivuma. Okitegeera? Ezo zonna video zivuma, ezo zonna video zinvuma ne kampuni gye nkolera. Okitegeera? Ezo zonna video. Munansonyiwa ninamuko kisenyiga. Njagala bapuleyingirako wano nti ono y'omu ku bawala yagendera n'atambulira ewalala nga tetumanyi naye yatusanga ku live. Kyokka namba zirina ku WhatsApp ne email tuzirina oba okutuma omuntu nti owaayi sisita wange olunaku olwa Monday ngenderaako kampuni eno n'ebiwandiiko bino bagambe bakumpeere sente zange. Then webagaana awo ogende ku social media. Naye ebintu temuli sensitive, temuli bagezi kimala. Okitegeedde? So njagala kunoonya wano audio. Njiba puleyingiremuuko ey'omu ku bawala abeebaza. Okitegeere? Bantu bangi banvumye oba yeeno. Yeeno. Oyo ali bweru twamuweereza ssente ze. Staff yonna gimwebalizeeko n'ekirala simanyi oba nandeba n'abaako ku live akawungeezi oba nandibadde neebazaako ku staff. Simanyi oba naddamu okubasanga ku live lumu nga ne manager gwali. Sente nzifunye era neeyanziza bambi. Mwebalire ddala okuzimba kuba omulala munnaye bw'amanya ate oluusi nti tolimu ne munsi aba tasobola kuzikuba naye neeyanziza madamu ekyo zintuuseeko era nzirisiibunzira kuba naddemukko bize. Owulidde Kasembeya nti munnange omuntu bw'amanya nti toli mu ggwanga aba tagenda kusasula olw'ensonga ate onaamugjawa. Okitegedde? So kitegeeza obwo bwonna obujulizi tulina bungi. Obujulizi tulina bungi. Okitegedde? Naye buli ajafunamu bw'ati. TikTok abamu social media mugikozesezza bubi. Ate Mungu n'abayambirayo. Era ne mukyenyumirizaamu. Which is okay. Oli wa kasimuko oba oli wa ssimu yo. Okomentinga by'oyagala. Oyogera by'oyagala. Ovuma b'oyagala. Naye ennaku z'omubbi zibaana. Oyinza okuvuma nze n'ensirika. N'ovuma kampuni gye nkolera n'ensirika. Erina aboogezi bangi. Okitegeera? Naye waliwo bega nti banaye temwanukulamu. Mbagamba nti nze nsobola okuvuma era oyinza okunteeka ku live awo ne twevuma n'ondeka ku live. Ekyo kyonkubuulira amazima. Mukazi gwe oba muwala gwe oba musajja gwe ali eyo. Okitegedde? Oyinza otya okola live n'oteekawo akafaananyi kange n'otandika okunvuma omutwe gulinga entuumu ya bbi, omutwe gulinga biki. Oze gw'ovuma omumanyi ng'ovudde okumanya nti okojja mpaata kyokka
so what kikirala ky'omumanyiko ekyamazima omuntu tomumanyi ne mukazi wo gw'osula naye wa boyfriend wo tomumanyi wabula gw'oyogerako bwogezi simanyi oyo ebiseera ebisinga waba akubanja n'otasasulira mu budde anyiiga ebiseera ebisinga wakuba essimu n'otakwata emirundi ebyo bye muwozaamu oyo mumanyi omuntu Mukama Katonda yamumanyi kuba kitonde kye era tobeeranga awo n'otuuka asimanye ekitonde ebyatuka ne byewaggula omuntu eyakukola ate oyinza omwewaggulirako oyo yakumanya endya n'ensula okitegeera so mbadde sivangayo kukola vidiyo bweti eri emotional naye leero nsazeewo njikole era nsaba munantemeratemeramu ne muntaaginga kuba kimanyi nina ne vidiyo ezimu ze simanyi eziri eyo ne audio ne live ze bakola muntaagingire vidiyo eno nkoze empanvu naye genda kubeerako episodes ate zonna njazibateerayo ku Kojja Mpaata live kuba eri endala eya Kojja Mpaata actor n'endala zonna muzihakinze ne muziripootinga kyokka oluvaawo nga ku Sande mugenda mu makyaki abalala ku Lwokutaano ne mugenda mu Juma ne mutoola ne saale ebyo byonna mubonaabonera bwereere nze omuntu aleeteyo vidiyo neki nga nali muvumyeko oba musozezaako olusi mbadde nkolanga ne live awo nga ndi mu kwogera bintu birala olinaga nti omubbi wuuyo omufere wuuyo baabana ababbi olinga simanye ebiki n'otandikirawo n'okuwemula nze era mbayigina owalinga olumu abantu bange abangoberera abagoberera kampuni gye nkolera ne baba attackingira awo ne babazikiza ne bagamba Kojja Mpaata muleke baleke abo balalu ne bagamba omusiru takusiruwaza muna nsonyiwa siri bulungi nina mu kiyegu kimbala embirizi ennaku zino kitutenne ebbanga nga ndi ku ndiri era kyova olaba nfunamu okutuyanirira naye era 10 terikyawomu kampuni gye nkolera era gye nfuna ekigulira abantu bange ekigulira Magala Eddiba gye nzigya akasente kenzimbirako kengulamu ebintu kenkolamu ebintu okitegedde kitegeeza nti omuntu yenna waakwata awantu wojja 10 muganda wange n'ag'omu buto gajjengayo sikugamba ga mu buto gajjeyo ng'ogenda kulwana okitegeera osobola okukozesa methods zonna naye nga tolwanyi manyi abasinga wano kuvuma nawe mula olinga bazimanyi olinga amabizimanyi byemuvuma twevume ku bintu ebikalu nga temuli kuwemula tulabe oba eriyo mutegekeyo awaadi ezo nga bwe mutegeka bya waadi bino ebyembagirawo bwe mutegeka agavuluvulu gano agatalina mulamwa mutegekeyo awaadi nga zakwevuma nane stop mujja kumpulira nga temuli kuwemula kwammwe naye nga nawo oba onvuze n'ontwalayo era nawo tugasimbagana okitegedde panange endiga okutambula ng'ekotesa omutwe bweti teba nsiru ate gy'olaba eyo teyita weesula naye etambula omutwe guli wansi bwe guti ate ente etambula ng'omutwe guli bwe guti ng'etunudde gyeraga olumu emanyi n'okuyita ewaka n'embuzi okitegeera so bamaama ne bataata mwebale kunjagala mwebale kumpa mileage mwebale kulikinga mwebale kufollowinga mwebale kusubscribinga wonna awali social medias zange eziri mu mannya ge mumanyi n'amanya ge mutamanyi na wonna channel yonna kuba
nkozeeyo n'abantu bangi ebintu ebyenjawulo okuba bulango kukola mu skits kukola mu movies nga buli wosanga video nga mulimu Kojja Mpaata ogiweerawo comment oba likes oba n'okusharing oba n'okulipostinga. So baganda bange okuvuma si solution, okuvuma si solution, okuyomba si solution, okulwana si solution. Omuntu bw'ajja gy'oli ng'alina akasonga katono konna kakugamba muwenga amatu, muwenga amatu, muwenga amatu. Kasuku yavuddeyo awo n'abeerako yabadde nga advice ng'agiwa Bulunoke. Bulunoke omulimu gwakola mulungi emirundi 1,000 okitegeera, naye yabadde tamwataakinga, yabadde amuwa guideline nti abaana, naye obuzibu temumalaayo na vidiyo. Abantu bawana abanoonya views, likes ne comment tebamalaayo na vidiyo okitegeera. Omuntu atuuka oli ku live olina by'oli mu kunnyonnyola osomesa tamanyi na bye muliko n'atandika okumanya okobiki n'ogamba naye. Era nze ntera obbagamba naye nga nti bannaye mulabye ku mbaga nti tufunye omusiiwuufu, nze sibavuma mbaleetera mu bugerogero. Mulabye nti ku mbaga tekubula musiiwuufu wuuyo tumufunye, mumulengera mu comment abantu bagamba ye Kojja Mpaata tumulabye. N'atandika abantu katugeze basanze bali ku kaceere na kanyama ate obaleeseemu doodo owa boyiro n'akalo oba ne mawogo oba mwogo. Lwaki abantu bamalako emirembe gyabwe? Lwaki abantu essanyu lyabwe olitwala? Manyi Uganda ejjuddemu stress, Uganda ejjuddemu ebizibu bingi, yo ng'ensi ya ddembe, ensi ngagga, ensi nnungi, n'abantu namba esinga nnungi. Ntambuddeko mu nsi, si kwewaana, naye ntambuddeko, naye amawanga agasinga mabi. Mutunulira ekiri e South Africa, eyo naliyoko katanfiireyo nayo. Bali mu kutta baganda baabwe baddugavu. Sigamba nti abeeru babaleseyo kuba nakyo si kirungi. Okitegeera? Mbu babamazeeko emirimu. Bana omuntu ayinza omalawo emirimu kuba nze naliyo era by then era baali beekalakaasa ku nsonga ze zimu. Obwo si bwe bayita obusosoze supa? Bananga okusosola mu mawanga kibi, okusosola mu madiini kibi, ekintu kyonna nga tokimanyi tokibuukiranga kuba gundi akibuukidde. Tosanga nga abantu nga balya naawe n'olya. Abantu we bagenza abangi oluusi si we wabeera nti we walungi w'olina okugenda. Tosanga nga abantu nga bali mu kufuka wantu naawe n'ofuka. Oyinza okuba nga oli afuse talina kisiraani, okitegedde, obanga ennaku zaana tezinnaba kutuuka ng'afukawo no buli lunaku, naye gwe bw'ogenze ate lwe bakukwata. Tosanga nga bakuba muntu, omubbi simanyi biki n'okuba. Basse nno abantu bannayuganda bannaffe mu bintu ebimu ebitategeerekeka, ebimu nga bigulirire birimu essente, okitegedde. Omuntu n'akwesibirako awo. Nze mu kibuga nalaba gaayi, namulaba bulungi, neyeekona ku musajja essimu n'agwa unanziba n'akyuka. Omusajja baali bagenda tandika omukuba. Lwaki bannayuganda mwanguya okulumya bannammwe bwe mutyo? Siganye omuntu waba akoze ekintu ekyo nga mumaze okukakasa era okutta nako si ye solution. Mutwale bamusibe, okwo kutwalira amateeka mu ngalo. Oba musobola omutemako omukono oba gyombi, oba mutemako omukono kuba eddiini yaffe eragira, okitegedde. Basseeka bange banantereezaamu eragira kutemako omukono gumu kuba omwenzi akubibwa kibooko 10.
Omubbi alabika atemwako mukono. Okitegeera? So ensi byonna byokola, vuma, jerega, jerengula, wemula, fulumya bu video bwo obwobuseegu, naye ogenda givaako. Ogenda givaako oba oyagala oba toyagala. Nange kamwa koogera kaseera kalibeera bwe kati. Omusana tegenda kugaana kwaka, enkuba tegenda gaana, abantu tebagenda gaana kukola. Okitegeera? Mulimu n'abagaggawala ku olwo lw'ofudde. Omusajja we yayimbira nti beeyagalira mu bye bataamanya gye byava. Olumbe luno lwe luno olutuyiga engeri ya ddungu. Bannaye obuyinza buno Mukama waliwo obuyinza bw'akuma. Omufu teyeetaaga kumalako mirembe, naye abalamu balabira ddala nga bo bakyawangaala ku nsi emyaka gyonna. Omufu yenna ng'awummudde teyeetaaga kugenda ate simanyi muziikole ate simanyi. Omufu, abasajja abakulu n'abakazi abakulu olw'ebyenfuna nga nammwe mugenda bireka. Nze nsaasidde n'abantu bannange abatalina common sense. Awo tewaliiwo kusoma. Ebintu ebisinga bannayuganda bye bakola bye boogera si kusoma. Tebalina magezi mazaali kye bayita common sense. Okitegedde? Nga Basudde bwe yabagamba nti kati ffe abaasoma gita. Yaga nti okusoma kuyamba luzungu oba okubala, naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu. Kati ffe abaasoma gita katokunga abantu. Oluyimba baluyita buddu ow'edda. Okitegedde? Yaga nti bw'ontunuulira, bw'omwenya n'ontunuulira, bwe mwenya n'ontunuulira. Okitegedde? Yaga nti kuba yeekakasaako obubi, naye yaga nti omutwe guno ogulinga eŋŋuumi guvaamu ebintu. Mugende muwulirire ku music w'abasajja abo, naye muli ebiyimba ebibajjudde mu matu, biyimba bitalina. Yes, oyinza okuŋŋamba tekiwoomera matama abiri. Okitegedde? Naye waliwo abasajja wano abatagenda kuzzikawo. N'olaba omuyimbi ng'ali kumanyiira omusajja oluyimba luvuze kumpi emyaka 3. Tolina na luyimba lutambudde wadde n'omwaka, oli kwewaana kuba TikTok yajja ne social media. Abasajja baakuba endongo nga tewali social media, ne baanamya ensi, ne balinnya ennyonyi z'ebiseera ebyo. Naye oli ayimirira ku buggulu bwe obubiri, nakalumemba nogamba obutamanya kibi, obutamanya kibi. Okitegeera? So baganda bange abanjagala ennyo, nammwe gye muli bangi. Muli bangi. Live nali nkola live wano, ezimu ku live ezasuulanga ennyenje. Kali waliwo agenda obuuza nti live ono yaani, era tomumanyi teweetaaga kummanya. Naawe olina live zo z'omanyi, ng'ate oluusi n'abawagizi bange nange ate nazo tebazimanyi. Ezange za kitegeevu nnyo. Okitegedde? Zongera ku ggwanga. Okwongera ku ggwanga si kusonda ssente, omuntu n'okumuwa ekigambo kisobola okwongerako. Baganda bange, tukakanye obusungu, okulwana, okutta, okulumya, ffenna ensi tugenda girekawo. Oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli otya, oba osiiba mu nnyonyi, oba gwe akola ennyonyi, oba ki, ffenna nkomerero ttaka. So woba olina gw'oyambako muyambe, ate todda ku social media kwewaana. Nalabye wano abajega balumbye Bulunoke kuba banoonya views ne likes ne comments. Bulunoke abantu abo bayamba, abategeka n'abajja eyo simanyi mu district eziri eyo, n'asooka n'abateekako ewuwe eyo
n'abalisa simanyi ne basayininga ebipapula simanyi tufuna sente bweziti mbawaako bweziti gwe tolina social media kusobola kukolera ebyo nkubuuza gwalumbye Bulunoke n'abalala abayambi tolina social media kusobola naawe kukolera ojja abantu mu district z'omanyi ezeewammwe obaleeta obateeke ewuwo mukazigo obajjaawo mukolera ivu batandika obbasondera muganda wange Bulunoke bannanga akantu kano munaakansindikira Bulunoke kano ke ngenda okwogera wano nsaba mukansindikira Bulunoke nze mulaba ku social media simu meetingangako personally naye mugambe mwaba mutuukako abalina namba ze mukamutemeremu mukamuteremu inbox oba mumutaginye mumugambe nti kojja Mpaata yagambye tova ku mulamwa keetonye kagwake kaboogere tovanga ku mulamwa lwaki nawulidde baabaliiriddemu awo yakayamba abantu esente ziri wathe emiliyoni 4 emiliyoni 4 ozimanyi wano muganda waani mugamba akuwole kale okitegeera Bulunoke tovanga ku mulamwa muganda wange ebinyonyi bigwa ku muti oguliko entontogolo kati gwe muti okuli entontogolo gwe mumuli kati gw'omulisa era ebintu ebyo byonna ebiri mu kujja abantu balumwa bagamba nti byandibadde bigenda waabwe ne beerabira nti buli omu alina emikisa gye abantu bano b'oyamba duwa ze bakusabira Mukama kwasinziira n'aleeta diiru ezo ez'endorsement oba oliawo bano ne bakukubira ate n'ogendayo nze sikulabangako ng'onyiize olina obuseko bw'oba oseka kuba live zo mbeerako naddala ezo ez'abaana b'akafeero ezo okitegedde kuba nze natandika okukwagala ku luyimba lwe mwaddamu ne muzeeyi ebisaanyi wankubira vaasi ezo olina ennyimba nnyingi naye wankubira vaasi ebisaanyi bimbunye wowowo ati obulamu bwe waleeta vaasi oleda oli muzeeyi oyo tayogerwako yakimala naye wakkakkana so muganda wange sigala n'omutima ogwo ogw'okuyamba era nsaba Allah akukuume akuwa obuwangazi emirundi gyonna ate ne mu baana bo nabwo mubeeremu agenda okukusikira mu bintu eby'okuyamba kuba biri ebya music n'ebirala by'okola ebyo byangu naye n'omutima guno ne mu bazzukulu ne mu bazzukulu b'abazzukulu bo nabo mubeeremu ekyo kye kitegeeza Uganda kale nakulabye otandise okulinkinga n'abasajja ab'ebweru naye lwa kibooziboozi kitegeeza eggwanga lifunamu abantu bangi Buluno abakulyako abaana balikodinga lives ezo ne baziteeka ku social media zaabwe endala nina YouTube channel gye mmanyi nga yalikodinga video zo zonnamba era n'aziteeka ate ne zikuba nkusaba oleme kugendayo omuwe strike oba omureporting nedda naye ogwo omutima sigukulabamu ogwo sigukulabamu nkulaba oyagaliza okitegedde nkulaba oyagaliza so Bulunoke nkuluddeko okonyaawo naye muganda wange big up Mukama akuwangaaze akuwa ebirungi akuteekeko obukuumi kuba ne wobeera ne ba bodyguard waliwo ebisobolo okubayitako naye Allah nsaba kuba ye bano bye batalaba ye abaabiraba abikukingiriza obubenje abalyolyomi abafuuyi b'emmindi abaseddekezi abenge ab'ensaalwa ab'amaaso omanyi abo bonna b'owangaaliramu abo mulimu n'ab'amaaso g'ensaalwa okitegeera so Mukama akutukuumire kuba oli kyamuwendo oli kyabugagga eri eggwanga lino Uganda oyo Bulunoke mumaze naye muwadde ebimuli bye nga mulamu bantu abakola ebirungi tubasiimenga mu nsi so baganda bange abanvumye nammwe mbeebaza mwebale mumpadde mileage
kuba mulimu abazze nga bannoonya abantu bapereza bu video bungi abagamba ko Jampata nga bakuli bubi ku social media lwaki tobaddamu abamu ne bampita amanya ganga amalala gakola sente ne bagamba gundi lwaki tobaddamu kuba nkulaba obusobozi obulina si buli kimu nti kyakwanukula waliwo ebintu nga omuntu waba takwanukudde kitegeeza you're not worthy okuddamu kati kiringa owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka ye olwedde Ssaabasajja tisaba wa kitiibwa ye baffe Ssaabasajja Kabaka oyo ne w'omuvuma era abakwataakinga we bali bangi kati ate gwe olwedde nga tanaba nakukwataakinga oli mukopi kati okukwanukula gwe ne waayogera kigambo kimu kisobola either okuwa obugagga paka lw'oliva mu nsi oba ne kikuzikiriza mu budde empaawo bwe bwaga. Kabaka n'avaayo n'ayogera bwogezi n'avaayo n'agamba nti ko Jampata weebale emirimu gy'okola ku mitimbagano gyammwe oba n'agamba Bulunoke oba n'agamba abantu bonna abayamba munansonyiwa abayamba muli bangi naye Bulunoke tukkirize yakutta omumuli so ekyo kiba kirala naye abantu bavuddeyo ne balumba kabaka abamu ne balumba pulezidenti bamu ne bakola ki abantu bonna be mulumba babitiibwa abantu bonna be mulumba alina amaanyi agogera ekigambo eki either n'ogaggawala oba obulamu bwo ne bwonoonekera ddala oba n'okufa n'ofa ng'akoze statement egi naye n'olaba abaana n'olaba abasajja abakulu n'olaba abawala n'olaba abakazi abakulu nga bali ku bantu ab'ebitiibwa mu nsi nga bali mu kubageyengula bali mu kubavuma bali mu kubajerega ate abamu bwe babakwata ogenda omulaba ng'akaaba simanyi nali nfunyeeko ekikyamu simanyi ebyewaka bitera okunnumba bikulumba n'owalandukira ku badiplomant lwaki tovuma bantu bano bwe muliraanaganye ab'emizigo ba mizigo banno oba banneiba bo oba ab'ekika kyo lwaki tovuma abo ebyewammwe obiise byewammwe kitegeeza byonna bye bigenda okukozesa bibirina kuvuga nga bikuzaayo ku beewammwe era ate bikutwala ku basajja babitiibwa n'abakazi babitiibwa mu nsi banaye muvumya abantu banaye mutukyayisizza abantu bantu babeereyo ne bagamba Uganda abantu n'osanga abamu nga badiplomat naye ng'ebintu byakola nga nange ataasoma nange atali mu myaka gye nga sisobola naye nga diplomat nga mukazi wa kitiibwa mu ggwanga nga musajja wa kitiibwa mu ggwanga naye ng'ebintu byayogera ebintu byakola eneeyisa nga yonna yakigwagwa ya kisiru ng'era omutunuulira n'omusaasira maama mwebaza Adija Kaikala okunkuza obulungi n'omugenzi taata Muhammad Bulolo taata ye Mungu yamukowoola era nsaba Allah akusonyiwe byakusobako n'ab'eŋŋanda zange bonna ne abako ab'emikwano manyi abako n'ab'emikwano muba kutumira birango naye mu bantu abatugenzeeko mulimu abako n'ab'emikwano eŋŋanda mbagambye siri bulungi ninamu kisenyiga omusujja n'ekyamaleriya bimbala embiriizi nze sigenda kuvuma bantu lwa kunoonya likes lwa kunoonya views na kunoonya comments zino video mumanyi okuzizza era wano wenandibadde nga nviirayo nenvuma buli kiramu nga nkusanga ku live nenkuwalabula naye nedda naye wano omuntu olukola bw'ati ati nsudde ekyapa kyange banange abantu abeegundi awo waliwo ogusajja omuntu olukola ati wakyankalanye muno omusajja kale emmotoka eyo nze nagikagulira nakasanga tekalina kyekalina buli kimu social media
lwaki n'okwekwana temutandikira ku social media? Okitegedde? Bagamba work in private, let the sound speak. Okitegedde? Nti ebintu byo byonna bwe bikole. Kati bano bonna abali kuyomba bulunoke biki yaliko essannyalaze. So kibi nnyo omuntu ng'okwata essimu ya Android, abamu bali kuzina era baddaaki ng'essimu ekukuba ekifaananye naye n'obeeranga eyeekubye evvu, ng'ogenda okukobera mu bifaananyi bye nga mu butuufu nga tali wathe kwanukulwa, ng'omuntu gw'avuma avuga motoka ya miliyoni 10, abamu bali mu miliyoni 600, abamu bali mu motoka za kawumbi, naye oli n'amuddako n'avuma. Ng'oluusi ono avuma asula n'enjala, abamu alina obwana oba kamu oba bubiri oba n'okusoma tabulabirira, abamu bamuwa ne ssente ez'okusoma nga ku social media kwalya naye ng'ate agikozesa bubi. Fana social media etuwa ssente by the way. Ate mbabuulira mmwe kano mukafuna okuva leero, teri kintu kikyasinze, teri app ekyasinze kusasula ssente nga YouTube. Ba TikTok wano tebannaba bitegeera naye bagenze bazuukuka mpola mpola. Omuntu omusanga nga ku TikTok alina follow naye nga YouTube eriko abantu 2, naye ng'eri alina bafollowa miliyoni 7,000, 9,000, likes alina miliyoni 15, naye nga ku YouTube ng'alinda bu endorsement buno bamuleeteddeyo akalango ne live zino zaakola bwe bityo. Naye YouTube mujje mutubuuzi oba temumanyi kusetinga YouTube, tubasetingire YouTube. Okitegeera? Naye oba otwalira omuntu okusetingira YouTube weegendereze, bazibba. YouTube abazimanyi bazibba. Ayinza okugamba genda ojja kudda n'akyusa nanga nti ate bino byatuuse bitya ng'agiraba nsava. Okitegeera? Nina abasajja wano mu Uganda bemmanyi ate teboogera. Abannayuganda abasinga wali awalala tulina ekisa twaniriza tukola ki, naye abasinga tetwagaliza. Ate nga ffe tulina akagamba nti yagaliza ofune, banange njagaliza. Abantu mujje munnoonyeeko ng'olina ky'oyagala tukole. Ebintu byange byonna sijja binnyonnyola, naye ebintu ebyokwogera TV nazikolako, radio nazikolako, kati kiki? Social media njikubye, limelight njibaddemu. Oshege, naye we muyomba muno omukyala nabyo ne mu recording. Olina yagala okola okufuna follow n'akuba omwana. Olina ne balwana n'omukazi. Olina so YouTube ba TikTokers be Uganda banaye nakano mukantambulize. Mutaginga ba TikTok abalina follow ez'amaanyi naye nga ku YouTube ali 0, alina abantu batono, abamu nga talina. Ajje mubuulire ekyama ekiri mu YouTube, ekiri ku YouTube. Okitegeedde? Ng'oyagala okumanya nti YouTube y'amaanyi, wano mu Uganda teri asobola bikubuulira. Gwe noonyaako. Tugatte obwongo. Oba nkuwe magezi oyinza oga nti waawo yagwa ayagala masannyalaze. Obwanje mbikunnyonnyole. Bw'oba tumanyi bwe bagisetinga okukola okusaba monetization bakuwa obulango, jangu ombuulire. Kyokka ng'olina video zitambula bulungi nga zonna zirike. Waliwo wano ba TikToker nga video zikuba miliyoni. Bannange n'omalobera ne YouTube nayo mukama n'otandika okukolanga nga buli video zo buli lw'omaliriza obagamba bannange guys oba ba fans bange oba ba followers bange mbasaba
mugendeko ne ku YouTube channel yange Kojja Mpaata live video ezisinga kati genziteeka ne batandika okukkiriza ne bagendayo. Wendiba nkyali mulamu olijja nompa ekirabo n'ogamba Kojja Mpaata nalaba video ye yanzizaamu amaanyi ne ntandika okubeera ku YouTube naye nali sibiriiko. Okitegedde? Abakazi musinze nnyo okunkolera video ne munvuma. Baana kazadde b'eggwanga mwatemba wannyo n'ekitiibwa nze n'omukazi nga nvuma mutunuulira bwenti kuba yeetaaga somesa. By the way, erinnya ly'obwakojja lino nze siri baakojja bali abamu abawemula. Aha, nze ndi wa nsonga. Ndi wa nsonga. Muntu ow'ensonga omumanyi? Yenze. Okitegeera? So, si buli kimu nti kuwemula, kuvuma, kulwana, kutta, kulumya. Njagala nnyo peace. Era njagala nnyo awali peace. Okitegeera? Njagala nnyo emirembe, ate njagala nnyo awali emirembe. Era awantu we wabula emirembe. Ne wobanga oli mukwano gwange otya, ne wobanga oli kyali wange otya, naye nga woli tewali mirembe. Ne woba mukazi, naffe abasajja bennyini tunoonya wali mirembe. Kuba emirembe buli lw'obeera najjo ogejja ne bw'oba olya mwogo ng'onywerako mazzi, ekyo mujja kunjulira mukimanyi. Okitegeera? Ekyo mujja kunjulira mukimanyi. Jangu bakuwe sente zo obanga waliwo okutataaganyizibwa. Togenda ku social media. Okitegeera? Bamaama mwebale kunvuma n'abasajja naye bamaama musinze okukola video. Abamu ne babuukira bye batalinaako mutwe na magulu. Kampuni y'oli ogirumbye omusajja agitaddemu ssente mpitirivu okugituusa awo weeri naye kuba nti gw'onoonya bulikes buno obwa layisi ne views ate n'otandika okuvuma kampuni y'omusajja. Naye kaba nti bossi waffe musajja ali kaamu. Naye obe kusanga abantu bamu nga basala leera. Kuba obusobozi abulina. Naye musajja wa ddembe. So, mbagambyeko nga nakatandika nti tosanga bantu nga bali mu hoteeri oba ya bbeeyi basi ya bbeeyi balya n'olya. Osobola okulya nga bo bali ku magoba ate nga gw'ogenda kulya kapito. Tosanga abantu nga balina we bafuka oba we bafuuyisa naawe n'ofuuyisa. Bayinza okuba nga bakwatirawo abantu naye ono ng'agenzeewo akyalina emikisa so nga gwe omukisa gwe gwa leero bagenda kukwatira. Tosanga bakuba simanyi omubbi biki naawe n'okuba. Bassa abantu abamu nga sina babbi. Noono omusajja omusambi oba volleyball oba wa volleyball oba musambi gwe baakatta saidi wa oba yannaggulu eyo. Okitegeera? Mu bintu eby'olusago yali azze mbu wa sister. N'abalala oli yajja kukyala naye n'agamba nti bannaye kantambule munambuuleko ku kitundu. Kumbe mbwe ekitundu babbyeko oli eyamwesibirako awo ababbi baabano tetukumanyi paka gaayi bwe baamutta. Bano ab'ewaka balinda kuba yatambulirako okwo yatambulirako wawanvu. Ab'ewaka balinda banage gundi ng'agenze takomawo. Gundi ng'agenze takomawo. Musajja omu ye yabagamba nti waliwo omusajja gwe nalabyeko wano jjo. Ndabye nga gwe basse mu kasenta wali nti twala eri naawe. Bannange bagenda otuukayo nga yeye nga bamusemba omubbi. Naye nga yazze kukyala n'agenda kantambuleko mu katawuni awo. So, bamaama ne bataata abanjagala mwebale kunjagala. Nsaba Mukama Katonda abampeera abasharinga video zange abazikola duet abaziripostinga abazikola mu challenge
abampa bu comments bannange mbebaza mwebale wonna we musanga video ng'erimu kojja mpaata mwebale nnyo mwebalire ddala oshegedde so baganda bange mwenna mbatumiddeko shawa chicken sala shoti umite Sheila Price n'abalala voice changer omugenzi boogere Peterson Erigon Breaker Mr. Raj Joseph Bera oshegedde mwenna mbatumiddeko abantu ba kampani yange gyenkolera mwenna mbatumiddeko abantu ba Paluudu mwenna mbatumiddeko mwebale kulemerako mwebale kwasaganya bintu Mami Christine ogamba otya Sendi agamba atya muganda wange Iga Conrad Peter alina n'ekivulu saawa yonna tugenda musalako ennaku z'omwezi ye ziri meka mukama agenda kunsekerera ngambe ennaku z'omwezi tozimanyi mukama wange kanzinoonye wano speed uno wano ino wano 25 sigwe guno January, February, March, April, May, June, July gwe guno 25 Theatre La Bonita 25 sente zisookerwako 300 abo be bajjeno fa abawejjere abaddako awo ba VVIP ba tumbutomu ba 500 yeyo 50k ate meeze yabali abakolamu basemyokoza abamalirayo ddala ng'akalimi kali mu 9 ba table ya $3 so shoye agitumye my journey olugendo lwange ndowooza Igo olunamaliriza nange nzijompe ku bukodyo nange nkola olugendo lwange ng'obudde bukyali asitudde bonna Aromatiki Zubairi bonna abamazeeyo so osobola okubuukinga osobola okubuukinga kati nofuna ki nofuna tikiti yo ng'obudde bagiyita tiketi enamba gy'osobola okuyitako nofuna oba n'obuukinga eri 0756745818 ye muganda wange Iga Conrad Peter gwe bayita mwebe obali eryo so muganda wange more blessing mukama akuteeremu obwangu shoyo ekwate era nange kamwa kwogera inshallah ng'obulamu bwe buli ngenda kubeera sinza butakusupportinga Iga oli musajja wa ddembe nnyo oyogera mpola mpola kakati nze oyo okola nnyo ogira n'emikono kisinziira omanye omuntu gw'okolaganye naye kitegeera onansi onyiwa okugegenya mu kimanyi tosobola nnyiiga naye nga let's go and support our brother era nsaba onoonyeeko bulunoko oyo naye akuweeko ku nankani oyogereko eri eggwanga nange nja kunoonyako tunyumyemu tuwayeemu mpola mpola ate tulabe bw'ogimaliza nange nkunoonya ompe ku bukodyo wakikola otya okuwona abantu Peter nzize wadai this is koja so baganda bange nga maliriza tovuma muntu kuba osanze bavuma tokomentinga negative ya kuvoola kuba osanze bakomenta nga bakomentinga toyomba kuba osanze bali bayomba tokyawa boyfriend wo mukyala wo mukazi wo
kuba bali bayawukanye n'egundi kyekikazi kigobe kyekisajja kigobe kyekisajja kikyawe ngenda kufunira no gaya agenda okutwala bweru mwameri nokyawo omuntu wo. So kibi twewe ebitiibwa. Nze newe ekitiibwa bannange newe ekitiibwa ate bwenkyewa era ne bannange abaneetoolodde bwe mbawe ekitiibwa. Okitegedde ne bannange bwe mbawe ekitiibwa. Okitegedde. So baganda bange nina companies nnyingi zenkolagana nazo. Abagala okutambula mwe ekyokola mukimanyi. N'abagala okuzimba namwe ekyokola mukimanyi. Company eriemu bagiyita Smart Construction. Bano bagamba nti bo mu kuzimba balimu. Moto yaabwe gamba nti zimba naffe n'ako akatono koolina. Okitegeera? Basiŋŋaanibwa awo Wandegeya basiba tails, bakukolera design mu luggya oba mu nnyumba oba wabweru oba kikomero oba ku gate, bakukolera designing. Ne basiba tails, ne bakola finishing. Okitegedde? Ne bakola plumbing, ne bakufunira ploti. Baganda baffe abali ebweru, ba sister baffe ne ba brother batandise okubalozaako. Ojja kwogerako ne CEO yennyini mukulu Joseph ajja kubanga ensonga azikwasaganya. Abeerawo awo musajja wa ddembe. Enamba alineemu era eri ne ku WhatsApp eri 0704 46 26 24 nayo eri ne ku WhatsApp. Okitegeera? Nayo eri ku WhatsApp. So tuukayo oyogereko nabo bajja kuyamba. Bakwata n'ekibanja mpola. Ndowooza video at least ngikozeeyo nenzikakkanamuuko. Siivodde muntu wadde, siivumye muntu wadde, wabula ate byenjogedde abantu bayinza okubitwala obulala bo ne balowooza nti nvumye. Nze sivuma munnange. So Mukama abampeere omukisa, Mukama abanjagalire. Musobola okusubscribingako ku channels zange, naye nga gyensingira ddala okwagala yempa ku kasente eya Kojja Mpaata Live. Ebadde Fezo Promotions naye yakyuka oba yakyuse kati Kojja Mpaata Live. Tuukayo ndekeraayo ka comment, subscribinga, sharinga, ate commentinga video zonna. Nziramu kano akagambo. Oba oli eyo ngo oli TikToker naye nga tolina YouTube channel, oba ng'ogirina naye ng'ogigayaalirira, jangu nkubuulire magic, nkubuulire obukodyo, nkubuulire awali essente, obugagga obw'ensibo, era butya bw'ogenda okukola. Abantu bajja sikubaddayo yivaatinga kubakyusa bukyusa nti banaye neeno kati natandise okukolayo bwenti ne bwenti. Mbasaba nga bwe mampa wano amaanyi neeri nsaba mumpa amaanyi. Tusabe akaunti yetu gisetinge ne webanga yaggwa dda waweza dda abantu abakkirizibwa, kuba waliwo abantu be bakkiriza dde ne bakuwe monetization. Monetization ye process gy'oyitamu okubeera nti YouTube egenda tandika okukusasula through bulango. Buli video gy'oteekako bagiteekamu obulango nga bw'olaba obwo ba Coca-Cola, Lwenzoli, simanye betting bikiko, obulango buba bungingi kasi okirikinga video ng'obadde okyagiraba akalango ne kajja. Era nkwegayiridde toka skippinga nga nayo kaba tekali ku channel yo kuba ezo ze ssente. Video gy'oli mu kulaba ogirabidde bwereere kati naye raba akalanga kukaba ka seconds omuweeyo kulaba bulabi kalango just yengeri bamusasula akasente ke. So thank you very much. Mbadde Kojja Mpaata wano olwaleero nga mbaddewo n'okutangaaza, okuluŋŋamya, okwemulugunya, okutereezaamu ababadde banvuma banjerega bankolera live
ne bankolera zi videos, audio, ne bankolera zi posts nga zinvuma it is okay. Era neno video munagitema mune muvuma it is okay. Naye sina gwe ngenda kuddamu kuvuma. Nze siri bwentyo tebankuza bwe batyo. So Mukama abampeere kye musinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abenzikiriza endala Mukama yeebazibwe.